Omulabirizi wa Central Buganda Conference David Simwogerere asabye Bannayuganda okulaba nga bettanira nnyo emirimu gy'omutonzi okuli okuyamba abatalina awamu n'okwongera ettofaali mu kuwagira emirimu gy'Obwakabaka obwa Katonda. Ono yakiikiriddwa Omusumba Damiano Kato gwe yatise obubaka bwe mu kusaba okuteekeddwa ku kkanisa y'Abadiventi e Kanyanya n'ekigendererwa eky'okusonda ensimbi ez'okugaziya ekkanisa eno. Ng'omusumba omulimu tumaze okugutongoza, tumaze okusima evvuunike. Kiki ekisigadde? Nkubiriza Abakristaayo mwenna. Bwe ntegeeza Abakristaayo mwenna ntegeeza abantu ba Katonda. Abantu ba Katonda aba Adventi, abantu ba Katonda aba Anglikani, abantu ba Katonda ba Catholics, Pentecostal, ffenna abasiraamu olw'okukola omulimu gwa Katonda. Kubanga mu kigambo tulaba nti Dawudi bwe yali ng'azimba essinzizo eryo yarayita mu bakabaka banne abamwetoolodde mikwano gye ne bakuŋŋaanya ebikozesebwa. Omusumba w'ekkanisa eno Simon Kisaakye ategeezezza nti yatandikibwa mu mwaka gwa 1997 nga mu kiseera kino etuuza abantu 25 wabula omuwendo gwabwe okugejja tekyamala bantu nga kati baagala bagigaziye bagenda okutuuka okujaguza emyaka 40 twetaaga okufuna ekkanisa ennene ennyo yatulyoke tubeera n'okujaguza okunene okw'emyaka 40 yatusuubira mu mwaka guno butandikidde wano 2026 2027 omwezi gwe gumu. Mark Williams Kikomeko akulira ebyenkulaakulana n'okuteekateeka mu kkanisa eno agamba nti beetaaga akawumbi kamu okumaliriza ekkanisa era nga yakumalirizibwa mu bbanga eritali ddene. Ndowooza nti ekkanisa tugenda gizimbira mu feezi eziwera nnyanga tetugenda otandika nayo igenda kumalawo obukadde 105 tugenda otandika nayo okulaba tutandika era leero wetutema evvuunike wiiki gyetandika ate wiiki gyetulimu olwaleero bayimanti tugenda kuba tutandika okulaba ekkanisa. Joseph Setimba yakusakidde eggulu lino olwa Bukedde TV.